This is Rampantilla in the danger. Owa boda akubiddwa akabangali ya polisi ebadde evuga speed mu kibuga Kampala ali awo apocha na biwundu nkwanirizaako kufifije the news anka era nga ngamba nti okola kyamanye nyonyini ddala kubanga ate hoje kumideko muje bali gye mutusizaako engalo olunaku olwalero ate nabakubanga osubscribinga nja kusaba mukwano ogene mu maaso bw'otyo bere nga ate osubscribinga ku channel yaffe tubere nga tunyumirwanga n'okuyiga bwe tuyiga. Embera ya lockdown yeyongedde okubanga ate efuukira ddala enkakali mu ggwanga lyattu Uganda olw'ensonga nti nabo abali bakkirizibwa okubanga bakola mu biseera bino ebya lockdown ey'ennaku 42 nabo balabiddwako ng'olunaku olwaleero bagaaniddwa okuyingira ekibuga Kampala era ng'ebitundu ebisinga bibadde byetooloddwako obuguwanga ne officers bali awo bali bulindaala yasinga ne bw'oba olina ekikwogerako bagamba nti tolina gy'olaga. Embeera bw'ekyo bwefaananye ku ddakiika eno. Songa ate okuddako mu bitundu eby'Ebusega hotel emanyiddwa nga New Best Hotel Busega yegambibwa okuba nti yasaliddwako poliisi mu kiro ekyakeseza olunaku olwaleero. Eno yasangiddwa nga tegobererangako mateeka ga COVID n'omulundi n'ogumu bukyanga balangira ennaku 42 eza lockdown yo tesibangawooko era nga basanzeemu abantu abawera ddala mbu 500 mu abo mwabaddemu ne banneekolera jange bayite bamalaya abatunzi b'akaboozi bonna baayoleddwa era nga n'ababadde beekwese kigambibwa nti baakukunuddwayo wabula nga ate mu kaseera ke kamu neeruzira waliwo bala eyasaliddwako nga kigambibwa nti nabo babadde mu mbeera yemu eyo era nga kigambibwa nti abantu 37 awo be bajjiddwawo era nga batwaliddwa ku poliisi emanyiddwa nga Ginger Road Police gye bali essaawa eno. Songa ate ye Kalismati crash y'abangi amanyiddwa nga Patrick Mukasa omusomi wa mawulire ku NTV naye avuddeyo bw'atyo nga yemulugunyiza police wamu ne gavumenti olw'okuba nti abantu bangi nnyo batulugunyizibwa wamu ne bannamawulire nga bagezaako kubanga ate bakola emirimu gyabwe wabula nga ate bano tebagambwako okitegeera bw'atyo n'abeera nga asaba gavumenti egambe ku bantu bano kino nno akyesigamizza ku lugero lw'obulamu bwe olwagenze maaso kubanga ate lumutukako ku mazaalibwa ge ennaku z'omwezi ezabadde nga 7 omwezi guno ogw'omusanvu omwaka guno gwennyini agamba nti yabadde agenza okukwata amawulire mu bitundu eby'emperere yasinga akapchalinga bikiba officers be babadde bakola mu kitundu ekyo wabula agamba nti bamwambalidde ne bamukwata ne bamukuba mu kabangali isasi kabangali mu drone ne bagenda maaso kubanga ate bamukuba mizibu ddala era ng'omwe yavuddemu n'ebiwundu ebiwerako ddala wasinziddeawo n'abeera nga ate yemulugunya ku mbeera efaananako bwetyo gye bayisaamu bannamawulire ennaku nga 2 emabegakaawo omwana mulenzi ono yakwatibwa ng'agambibwa okubeera WhatsApp group admin mukadde ke kamu nga ayina social media platforms za running endala nga kigambibwa nti ye yasookereza oba yatandikiriza olukwe lw'okuba nti abika omukulu Yoweri Kaguta Museveni wabula nga ate ne wenjogera olunaku olwaleero amawulire gafulumiza olukalala lwabo abanoonyezebwa nga bawerera ddala 20 ku nsonga eno ey'okubika omukulu Museveni nga kuliko omukulu amanyiddwa nga Kaye Wisdom kuliko omukulu amanyiddwa nga Lumbuye Fred gwe tumanyi obulungi muyite Chemical Ali kuliko omukulu oyo amanyiddwa nga Koja Omugezi kuliko omukulu oyo amanyiddwa nga Prince Chimbugwe Paul abo bonna bali ku lukalala kuliko abantu 20 kuliko omwana mulenzi ono amanyiddwa nga Edmezaya ate nga kuliko omukulu oyo amanyiddwa nga Kabuye owe Boston kuliko omukulu amanyiddwa nga Owakyoto kuliko omukulu amanyiddwa nga Titus Seruga kuliko omukulu amanyiddwa nga Alan Kitonsa bangi bali awo bagenze maaso kubanga ate bamentioninga abawerako ddala 20 kigambibwa nti bali ku wanted benyiga musango gw'okubanga ate babika omukulu Yoweri Kaguta Museveni okuddako omukulu amanyiddwa nga Joel Senyonye MP Wenakawa omukulu naye yavuddeyo n'agenda mu maaso kubanga ategeeza bannayuganda nti ke kaseera twebereremu ssente za nabbanja zeekanga siza kutuuka mu bantu nga bukyali era ng'ono yakutte byasobodde okubanga ate akwata n'agenda mu maaso kubanga ate abigabira abantu b'omu bitundu bye abantu b'omu Nakawa abasinga obungi yagenze mu maaso kubanga ate abawa oba bateekamu emmere wabula nga ate si ye yekka eyakoze ekintu ekifaananako bwe kiti mu mbeera ababaka bangi aba paliamenti naddala abava mu kibiina ekya NUP abalabiddwako nga bagenda mu maaso kubanga ate bakola emirimu egifaananako bwe giti nga bagamba nti sente za nabbanja zandibanga zaali nyanfudu ate nga abantu bangi bali eyenjala baluma songa ate ze balindiridde mmere gye bagabye wabula nga ate yo omukulu amanyiddwa nga Honorable Muhammad Segirinya yagambye nti we bituuse sente za gavumenti batuuse okutugamba nti z'abavagini bokka olw'ensonga nti buli lukya babaako ekyekwaso kye bateekawo awo ne bagenda maaso kubanga ate bongezaayo ensimbi ezo era nga naye bw'atyo yasitukiddemu n'okubanga ate agaba emmere njukira nti ono bino azze abikola newe njogera tanaba kubanga ate assa mukono ku mbeera efaananako bw'eti wabula nga ate n'omukulu amanyiddwa nga Kaziwe Bashir
Owakawempe South naye yalabiseeko ng'agenda mu maaso kubanga ate agabira bannamawulire emmere. Jjukira nti ono yaliko pulezidenti w'ekibiina kya bannamawulire yese ng'ate bangi babadde bamwebuuza ennaku zino bagamba nti yabulirawa era nga okusembayo okulabikako yalabiseeko ng'agenda mu maaso kubanga ate awoowa mukyala we. Kama okulageko waneeno katona ate oluvannyuma tweyongere mu maaso n'amawulire gaffe. Bamu kwabo abasinze okulabika nti bakosebwa tebakyakola, balina obuzibu mu kutambula okutuuka gye balina okugenda. So ndowoozezza nti kikulu okulabika nti nziriza baganda bange bano ab'amawulire naddala ababaddewo mu sitwaga era bakyaliwo, era ng'enteekateeka tugitandise wano ku kitebe kyaffe ekya NUP Kamwokya okulaba nga ab'amawulire bonna lwakiri be tulina mu bikodi zaffe wano basobola okubaako akatono ke bafuna era nga omukolo gwe guli. Then olunaku olw'enkya ngenda kuba ngenda mu constituency ya Kawempe South okulaba nga tuyambako baganda baffe abavuzi ba bodaboda, aba taxi, bamakanika abali mu butale n'abantu b'omu ghetto okulaba nga nabo babaako kubasobola okufuna mu biseera by'omuggalo. Era Ssaalongo ono kakiikirire baganda baffe ab'amawulire mu kwasibwa ebintu bino olunaku olwaleero. Ssebukaji tweyanzizza nnyo tweyanzeege bannange ku lw'abannamawulire bannange fenna naddala wano abaddukanyiza emirimu gyaffe wano ku kitebe ky'e Kamwokya tweyanza nnyo Haji Kazibwe Bashir musajja munnamawulire naye olw'okumanya nti embeera gye tutambuliramu ya bukubi tutambulira mu mbeera enzibu n'asobola okutudduukirira. So tetujja koowa ate tetugamba nti kinaakoma ku Haji Bashir yekka, n'abalala abali bannange abakulembeze abamanya nti ab'amawulire bamugaso eri eggwanga. Kyekiseera okulaba nti ab'amawulire bano mubafaako. Sebo tweyanzizza nnyo tweyanzeege. Omuganda agamba nti okulinaana omukulu ataddeza waakiri olinaana empagi eyiwa empumbu. Sebo tweyanza nnyo, Allah akuteeremu baraka mu byonna by'otukoledde. Webali nnyo mwebale nnyo ba MPs mwenna abagenze maaso okubanga ate mujjukira abantu bammwe abaabalonda temujjanga okwomubeerezeemu n'embeera efaananako bwetyo. Okuddako omwana mulenzi amanyiddwa nga David Louis Lubongoya ono avuddeyo n'agenda mu maaso okubanga ate ategeeza bannayuganda okusigala ku mulamwa baleme kubanga ate bava ku nsonga ya struggle, n'abategeeza nti ebintu bingi nnyo ebiriwo essaawa eno nga byonna diversion baagala kubanga ate batujja ku mulamwa gwa kuba nti tubanja abantu baffe abali mu makomera, batujja kubanga tubanja obuwagizi bwaffe. Yese omukulu ow'ekitiibwa Robert Kyagulanyi Ssentamu Tandaba kubanga ate alangirirwa nga president agamba nti obuwanguzi bwaffe tubwagala, tulina okulemera ku kintu ekyo. Okwagaseko kubanga agamba nti tubanja eddembe lyaffe, bannayuganda tetulina ddembe wadde nga mumulabanga eddembe liriwo naye tetulina. Okwonagaseko n'okubanga agamba nti awaayo omukulu ali mu kkomera amanyiddwa nga Bukenya Moses agamba nti omukulu yakwatibwa era nga ali makindi essaawa eno wabula nga ali mu mbeera mbi olw'ensonga nti yasembayo okulabikako mu kkooti. Yagamba nti akubibwa enkya n'eggulo atulugunyizibwa era ng'ensonga ezaamukwasa bagamba nti bamukwata n'ebyamagye. Naye jjukira nti oyo yekka si yali mu kkomera, bakyali bangi nnyo. N'omukulu amanyiddwa nga James Mubiru akyali eye makindye mu barracks. So nno twongere okuba nga tetubateeka mu ssaala. Songa ate akatambi k'omukulu amanyiddwa nga big size munene muyite Bebe Cool ng'agenda maaso kubanga ate azinira ku luyimba lw'omukulu amanyiddwa nga Robert Kyagulanyi Ssentamu muyite Bobi Wine lwe yayimba n'omukulu amanyiddwa nga Navio olumanyiddwa nga Badman from Kamwokya lugenze maaso kubanga ate lwogeza bangi ebigambo nga bagamba nti mpola mwejja kukkiriza yase. Songa ate ye mutabani w'omukyala amanyiddwa nga Antikaduka omwami ono amanyiddwa nga Bobi Wine ali ku kitanda embeera sinungi naye nga ajja kuba bulungi essaawa yonna. Naye nga wadde bali ku kitanda omukyalo ono yavuddeyo n'agenda maaso okubanga ate ayanukula mwana mulenzi amanyiddwa nga Tamale Emirundi Junior ku mbeera gyagenze maaso okubanga ate ateeka kuba ekibiina kino ekya NUP. Yes, akatambya kugenda okubanga ate nkutussaako essaawa eno tweyongere mu maaso. Naawe Tamale Emirundi Junior obutayagala kugwa ddalo kati psychology gwe wasoma jiddewa mu politics. Psychology ezo gundi kosi zasigala kusomwa mbizi nte okitegera bana abakazi abaagala okweyerusa ezo si kosi zituyamba mu politics. Kati simanya ate bw'okwata psychology n'omugatta mu politics. Wali otuddeka oba wali okeddeko ku masana oli anti Bobi Wine mbu musimanya awandiika abaagala okweyunga mu kibiina kya NUP. Talina muntu gwe yawandiika, talina muntu gwe yayita. Owulira taata gwe weereeta ate njagala nkugamba amazima nti baakumanya dda nti oli muli wangu, oli mubbi, oli kakumpanya, okitegeera. Tolina bwoyiza kuleeta psychology mu politics. Obwongo bwo family ya moyo nogiraba yonna ejjudde psychology. Temwetegerera muli awo muli kunsindika njake
wemuli anti chavugidde wano nga mudda wemuli anti chavugidde wano as in you came in mugundi mu nupu ngolinge yanona mu sente kubanga nawulidde argument yesinga ogamba balina ge bali yawadde sente olina musiru olinga omunyo tokimanyi nti ne sente zose ng'osomerako zaffe zaffe abantu ba wansi kitaawo azijja mu gavumenti kitegeeza zaffe gwe tolina nakyo omanyi okitegeera ezo kosi gy'olowooza zewasoma mbusima psychology kosi za mbizi abantu abalunda embizi abalunda ente abaagala okweyerusa abageza obubina ne basigala nga banyogoga kosi oyo abantu be baagala kwegadanga kyovola nga obwongo bwo bujjudde psychology ow'ekitumbaavu obuwumba tutu oba wayonka buyonke baana gwana gwe naawe oba okitegeera wali otuddeko n'owulira nga Bobi Wine awandika abantu okujoyininga nuupu ekikuteesa mu nuupu si Bobi Wine mugyewo obusiru kitegeera musomera bwerere byanamu ekyakuteeka mu nuupu si Bobi Wine ekituleeta mu nuupu n'ekibiina kya nuupu kuyimirira ku mazima amazima geegaliwa toyogedde ku ddagala eritali mu ddwaliro wabula gw'oli mu kudobonkana na ssente omanyi mu nsonyi wa Abaganda naye abantu Abaganda ssente zibamaze mutunze emyoyo gyammwe mutunze buli kamu ke mulina lwakuba nti mutunulidde kasente kamangu buli kintu kyetaaga process buli kintu kyetaaga time always learn how to appreciate time kubanga essaawa tefangako essaawa efiira mu budde bwayo obutuufu always give everything time tells Bobi Wine wanatuukira okutuula mu ntebe ajja kuba yawudde abaliwo n'abataliiwo okitegeera kyova olabanga tabawa budde akuleka n'oyasaamirira owulira ng'oyasaamiridde okooye n'osirika okitegeera so weekwatirira empola weekuŋŋaanye muleme kumalako bantu mirembe tolina bw'oyimiridde tolina bw'oli naawe okitegeera kintu ky'oyinza okwogerako mbu wasoma olina diguli mu psychology kati psychology ekuyambye eki ng'oli awo naawe oli ku online oli blog oyasaamirira bw'asaamiriza oba okitegeera bebana abaana betwogerako nti gwe kitawo naafe oli amazi tolina bw'oyimiridde okujjako okwegadanga n'abakazi abakulu and I will keep telling it to you okitegeera biriwe mugamba nti abaana bannuupu bamanyi gwa kuvuma wali ovudde olunaku n'olumu kale muli bagagga wagambye mbu tolya ku ssente z'abantu simala tulina ssente z'abantu z'olyako simanya mbu mwe mulina ssente zammwe bameka bwe wakakolerako charity mweno sizoni gye tulimu oyagala kumanyikana kwonoona oyagala bakumanye bongera okujjukira nakwagala kumanyira bantu omwe muyasamye emimwa gyonna omanyi baana mmwe mukomba nnyo obukyala bw'abakazi bwo buboonoonye omuntu yasoma diguli ng'okyakomba mu mabina nkubuulira amazima ate ng'okimanyi nti mu mabina waliyo acid okitegeera kati gwe tolina kyogamba ggwanga siwulirangayo Bobi Wine lunaku wadde olumu lwavuddeyo n'agamba mbu musimanya awandiisa abaagala kujoyininga nuupu yayogera mazima abantu ne bajoyininga those who wanted and those who always want to stick on that truth emize gyammwe gyabalemeramu jjajja bw'obujjajja ate mutandika okujjajjamu nga yetunagenda mu Uganda mpya mulekerawo okweryamu engwe always stick on your words otherwise totwasanira totuleekanira kitegeera gwe genda weegadange byosobola nakubanga kitaawo bwakuyamba n'agenda mu gavumenti era wategedde n'okyuka nga bukyali lwansonga kitaawo sente abadde azijja mu gavumenti ndowooza bwe baazimumye n'ogamba tatange talina gafa bwavu kanzireyo gye nava tetukulinaako buzibu beereeyo mbwa za ku kyalo abakyala n'abaami kambanjulire Sheikh Musa Sinani omulombi w'eddwa ng'onaavumula n'okutangira endwadde ez'enjawulo omuli amajinni ebisiraane bakuba onoonya mulimu mukyala oba mwami weetaaga mukisa olina olutwe n'ebirala bingi nnyo gwamwetaaze musange wankulu ku kisaawe oba mukubire ku nnamba y'essimu 0752454317 oba omuweereze ka meseji ku WhatsApp 0782494922 ye Sheikh Musa Sinani tosubwa yangu wawonyezebwe. Everybody gonna know this one. Felista the superstar. Lockdown ekomye wo season 2. Bobula sasida bakoma mupito. Bakasi bato bambine kasajja kato. Mukama sasida kubati no tisufo. Honda nebona banja. Epofe mogeta kasente tekataga. No kataba yaye bakwechanga. Unjogere dobula mu bakwejeya. Yo honda nebo akakabunga tuganabe. Ejjana ngetuluma tutulaba nawe. Afande otoda pasajja bo bagambe. Tite badamu
babera bambi banonya kyakulya embeera bambi bogajala ekulya tadde akola kyobwake bwatali kyakulya yensonga lwekyavubwaka tufune ekyokulya eyo ndo gyabagwira ku busajja ne bubatonya omugalo gwajja koi enjala eruma muganda wange koi gavumenti va mu ddoi bannayuganda enjala ebaluma woi yes wazayensaba yatemu bulyamu bamuweye covidex kamu uganda fenna tuwona lomo sente batubera fenna tuwona lomo sejja atitegedde gamba aleluya neyebawa mugambe tuno kino kigwa mwekuuma bulwadde gyebuli tuleme yingira mu sizoni